Chagayaga nkakasa nti bwoba obadde mu ndongo eno nkakasa nti omukulu ndo gwe bayita Chaga olina okuba ate nga omumanyiiko mu ndongo nga bwasobodde okuba ate nga agitambuza. Chaga ono endongo agiruddemu era abayimbi bangi nnyo asobodde okuba ate nga bakutte ku mukono era abamu akoze nabo bangi abayigiriza endongo okuva weetandikidde paka akadde kano. Kati nno mu weekend byabadde birala yabadde ategese ekifulu kye bayita Friends of Chagayaga, ekivulu kya mikwano gye bwe batuukidde ku lw'omukaaga nga Chaga mikwano ekivu kyakoze eky'emikwano gye tewali wadde n'aka, tewali wadde n'omu. Chaga ono yali mpagi nnene nnyo ku Good Life ku bulamu bwa radio, era radio bw'oba owuliriza omugenzi radio bwe yayogera ku mboozi ye ey'obulamu bwe agamba nti omukulu ono Chaga yamuyamba nnyo okuba ate nga amuzuula, n'amuyambako okuyingira Lion Island, biki byonna abayambyeko. Ennaku ezo we yafiira baali bakyakwatagana, abaddemu n'obutabanguko ne Wizo Manizo era bakatabuka nnaku ezo. Kati era we yabadde nga yeteekerateekera ekivulu omukulu ono Chaga yavaayo n'ategeeza bannayuganda nti ono gwe mbadde muwulira Wizo Manizo baali bayimba ne radio naye nti tebaali ba mukwano, just Wizo yali ayisaawo bibye. Era Wizo yavaayo bubi n'agamba omusajja oyo ndi mu mbeera sinnatereera naye embeera gyayagala okunteekamu. Kati ekivulu kyo kyatuuse yali akirangiridde nga 1 Novemba wali ku katikati, omukulu Chaga ng'ayise Friends of Chaga. Era ekivulu kino omukulu Chaga kukijjayo agamba nti yabuliddwako mikwano gye okuba ate bamuyambako, ate ekivulu ng'akituuma Friends, mikwano gye yabuliddwako omukwano wadde apositinga ekivulu kye nti akirangidde ebbanga ddene nnyo era kibadde kirina kuba katikati. Agamba olw'embeera eyabaddewo n'agamba ekivulu anaakyongezaayo, kati kyanaaba aleeta kino bajja kiyita Friends oba Haters of Chaga. Kati y'embeera eyo abamu ku mikwano gye ababaddewo ku kifo nga batusuubiza nti ekivulu kigenda kubaawo nga bazzaamu essuubi. Embeera yabadde bwete nga bagamba bo bakyalina amaanyi nti ekivulu kijja kubaawo naye gwe gwaggweredde nga Chaga. Naye mwana twewuunya abantu ate abalwanyisa Chaga ate nga be baamunoonya ne bamutegekera sho bennyini be baamunoonya nga nebyesho si byaliko. Naye te mwana twewuunya ate okubanga abo abadongo bennyini ate be bali mu kulwanyisa omusajja. Baatunda tiketi z'omusajja bagala kwokyesa musajja ne sente ze ne bazibba. Kati bagala kwokyesa musajja balage nti sho teriiyo nkya. Ebintu byonna biri naye abayaayi baagala kuswaza muyaayi. Abayaayi abaanoonya omuyaayi nga talina mu bya sho okitegera ne bamuyingiza mu bintu kati ku last moment ate balekulidde omuyaayi. Kati embeera eyo ekibuuzo ekyasoose nti ate saawundi ab'endongo beekyanze naye ndowooza nannyini mukolo yabadde akimanyi n'ateekawo embeera eyinza okuba ate nga yeekwasizaako. Abawagizi ba Chaga bo babadde nga bagamba nti Chaga embeera gy'alimu, omusajja ali mu depression, mumulaba yeetaaga kumuyamba, yeetaaga tumuyambe tumubeeremu naye aveeyo gy'ali kuba musajja embeera gye bamuteekamu mugimanyi mwenna bannayuganda. Siyinza kwogera bingi nnyo kubanga mmwe mukimanyi nze ndi mukwano gwa Chaga naye si nnyo nnyo nga bali ate ab'oku lusegere be tutalabayo nako wano. Kati y'embeera bwe yabadde bwetyo mikwano gya Chaga nga bakyatugamba ku kivulu kino kubanga abayimbi obwedda bajja nga bwe bagenda olw'ensonga nti stage ebadde tenakola ki tenatuuka naye nga stage kati byonna tubisootirize stage bali mu gireeta wa naye nga abasezi abalamu tetubagala mu sho ya musajja ono kubanga Friends of Chaga kuyimusa musajja banaye mujje muyambe omusajja ajja kufa mumale mutandike okujja nga mwekaabya by'ekisibe bitali bannayuganda mujje muyambe omusajja embeera gyali mu sente. Abayimbi nze sigenda baatula oba Samuwe oba kinaye nga abayimbi atiraagi temusobola kubanga mubeereemu ono omusajja abalweizinzi omusajja ataddemu embeera yonna mwenna abazze muyimba omusajja abaddewo talina nsobi mu bantu abalina One Love is one of them. Kyova olaba nga yabaleeterako the greatest of all time gwe tugamba nti radio omusajja yamuzuula
naye kati ategese ekivvulu one love yamwe n'avaayo eriridda wa n'avaayo ddi kati bakyali bange mwenna oba bakyali baabali atawagidde Kyaga bombo class aya kati yembeera yabadde Kyaga nkutegeezezzaako nti ekivulu kino Friends of Kyaga baali badde ku mwanje nnyo kwali baddeko Wizo kwali baddeko Palaso Chameleon baali baddeko nnyo ne bwe tujjidde mu kivulu ng'omukulu ono yatabuka ne Wizo era nga Chameleon tayinza kujja wadde n'akamu era mbigambo ebyasembayo ebya Wizo ng'ayogera ne Kyaga omanyi ekimbeeza bwe nti munange nafiirwa muganda wange ekirabwe wenzire wakaye nentunula bwe nti mwamubeera wakaye babakyala bamwe naye mwe tomanyi kyembeera kwama fucking strong man wamma nkweyanza kyembadde nsaba onkubire twenoonyeeko nkwe interview for interview nabo naboogera ne Kyaga ne Kyaga omulaba oyo amago fucking friend omulaba yakuba mukazi wange ama fucking good motherfucker ne musonyiwa ne munnange when I'm trying to correct myself era ne bimutula you know what's going on olina agamba mbu radio teyalina makwana gwenga Wizo ebijja kugwera mu interview nze radio amasimusabanga kuyadde n'ekikumi radio nsobola n'omubba walina ettaka lyemmanyi libutamanyi n'amasobola not everybody will run kumanja family nyingi ziyimba waliwo eza Bebe Cool waliyo eza Wizkid wama mugamba atukakanye waba ayogera nti ekyanyimbo radio wasn't my friend bakuwa promoting a show. I'm sorry Kyaga oli mukulu wange sijja kuddamu ku disrespecting upon kyenakola luli but I get disappointed n'ogamba muze sali mukwano gwa radio nga wemamuleetera buleetezi mwenge nga wayogedde nga bamufa anywe atamire abawe ssente amakyalo musijja kuvaayo ne AK47 yalina baganda be naye totuwulirangako nga tusesema ebyali bya Kyaga byali bya Wizo Mandizo ng'ayogera ku mbeera Kyaga gye yali ayogedde nti radio teyali mukwano gwe Jeston baali bamutuma mwenge alina byayisaawo mu mbeera eyo naye nga Kyaga mu ndonge nasobodde okuba ate nga egyali badde mikwano gye Chameleon bw'oba ojjukidde bulungi bwe baatandikira waliwo ennyimba nnyingi nnyo ze yalimu ze basobola okuba ate nga bakuba webback bakikuba era endonge eno baagikuba oba ojjukidde Chameleon nga batandika waliwo oluyimba lwe yalimu ku Bei Kali yalimu mu Mambo Bado Nkoyo Omukwano abadde agezaako nga baakinga era ennyimba nnyingi nnyo zaalinamu omukono omukulu ono Kyaga era n'endongo eyo okuba ate ng'etandika Kyaga ye Godfrey kyagambiddwa era ebyafaayo bye eby'endongo yayita nnyo mu kyaki oba olaba nga amaloboozi ge gaali mawoomu nnyo yayita nnyo mu kyaki omukulu oyo Kyaga naye we tukoledde ng'ekivulu kye kiganye ekivulu baakisazizaamu kati yakisazizaamu ye nga ye kyeyalanga nti mikwano gye egyali bagisookerwako ba Chameleon bano ayaya tebaalabiseeko wadde n'akamu wadde kupositinga nti Kyaga alina ekivulu kati ne weebuuza ekinaddako anaakiyita atya kuba emikwano gye giganye kati abalala banajja banaaba batya